استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وبا أستغفر الله وأتوب إليه وبا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله kubanga ekigambo ekyo oba osaba nga Allah omugamba nsaba Allah okunsonyiwa nsaba Allah okunsonyiwa tomanya kayinza okubeera akaseera ako mubireetedde nga ke kaseera Allah kamaze okulaga nti omuddu mwengenda mukola ki ate n'ogenda okuyingira mu kusaba ng'omaze okwetukuza n'ensonga ez'emmeka ebbiri. Ne tulaba ekirala nti kikulu nnyo omuntu ono asaba okwolekera ki ekibula. Ekola bulungi ekibula kyo osabe Allah subhanahu wa ta'ala. Era netulaba ensonga endala n'emikono gisituleko olaga obwetaavu bweryani eri Allah. Emikono gyo gibeere nga giri giri mubwolekevu bwa kyenyi kyo, tetukiwanika eno mu bbanga oba emabbali w'ebibegabiga. Tugiteeka wano bwetti mu kyenyi kyaffe, tugyolekeza mu kyenyi kyaffe. Tewaliwo njigiriza etugamba nti omuntu omaliriza okusaba ebibatu by'obadde owanise bisiimuleko mu kyenyi. Nedda, teriiwo enjigiriza eyo. Era teyegikolako nnabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabula hadithi eyo gyeri eyo naye abamanyi baginafuyiza ddala nga tekola. Ekino tukiraba. Ne tulaba nti omuntu ng'oyagala okusaba sooka otendereze Allah omusuuteko. Tofufutukira kusaba kyoyagala kukola ki? Kusaba. Era ne tulaba nti Allah yatendeka nnyo mu suratul Fatiha. Bwe yagitandika ng'agitandika n'okumutendereza n'okumusuuta. Nassaamu ekitundu ekyokubiri nga kyakumusaba. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oyingira mu kukola ki? Kusaba. Okuwali kututendeka kukulu nnyo. Gwe Allah omutendereze mu lulimi lw'otegeera. Bino ebintu biddamu bitegeerekeke. Gweoba obiwulya bulizo obireka wano kiri gy'oli. Kati bw'omala okumutendereza n'okumusuuta n'okumujajjatta, abantu bakujajjatta abantu bannaabwe ssebo, era ne babatuusa okubeera nga basobola obbakolera kye baagala bakole ki? Babakolere naye nga bayise mu kkubo lyakubakola ki? Lyakubajajjaata. Ne Allah mujajjaata, ayagala nnyo okumujajjaata. Wadde okumujajjaataako tekulina kimwongerako. Oba okumutenderezaako n'okumusuutaako. So ate bw'ojajjata n'osuuta omuntu munno ayinza okuyingira mu takabburu, nayingira mu ekitendo ky'abandabi bampulire. Natuuka okukola kyakola agenda kuviiramu wa? Kuviiramu awo. Bwe twamala ekyo ne tugamba bw'omala okutendereza Allah n'okumusuuta n'okumujajjaata, kyojirizaako ki? As-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Salira ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ne bw'omusaalira olusalira ng'olw'omusala tewali mutawaana. Ne bw'omusaalira olusalira lugumpi alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ne bw'ogamba alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita, ekikola
nosooka noyingira mu kukola ki okusaba. Era batuyigiriza wano nekyalibadde nnyo okukowoolako Allah omukowoozi erimu ku linnya lye eriraga ebyo byakolera ebitonde. N'erinnya eryo ye Rabbu. Rabbu mulabirizi, Rabbu mulezi. Hagambo Rabbu mukama waffe, Rabbu mulabirizi, Rabbu mulezi. Wewali alhamdulillahi rabbil alamin. Era tulaba obujulizi nga mu Qur'an Allah yateekamu ensaba ez'enjawulo ng'abazisabanga baatandikanga n'ekigambo Rabbi. Rabbi inni massaniya ad-durru wa anta arhamur rahimin. Yali edduwa yaani? Ani yagisabisa eyo? Ayyub alayhi salatu wassalam. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Mukama wange habli min ladunka, ngabira okuva gy'oli dhurriyatan tayyiba, omwana omuki, innaka sami'ud du'a. Mazima gwe oli okukola ki? Okukoola kwe yabakoze ki? Okusaba kwe yabasaba. Rabbana atina fi dunya hasanatan. Batandika na Rabbi. Rabbana mukama waffe, atina fi dunya hasanatan, tuwa obulungi kuno ku nsi, wa fil akhirati hasanatan, kukomera ku ki? Wa qina adhaban nar, otuwonye ebibonerezo byaki? By'omuliro. Ekigambo Rabbi kye batandika nakyo abamusaba. Ya Rabbi mukama wange, oyinza okukozesa ekyo. Ya Rabbi mukama wange nkolera kino. Ya Rabbi mukama wange. Ekigambo ya mukama wange. Bw'osobola Luwarabu lwakyo kozesa olulimi Oluganda. Mukama wange kino, mulezi wange kino, mulabirizi wange kino. Byonna bitegeeza amakulu ge gamu mu nsonga y'ekigambo ekyo. Bwe twava ddaawo ne tulaba nti bwe tubanga tusaba, okusaba kwaffe tetukuteekangamu mashi'atan, nti bw'aba Allah yagadde. Nti Allah mpawo bwe yagadde, nedda. Kyova olaba nti n'omuntu bw'abanga alina edduwa gy'akusabidde, tokozesa nka bagamba nti insha Allah. Kabi nnyo omuntu okukoogera. Bwonna lw'okwogera obanga Allah gw'okaka bukasi, gwe toli mwetaavu wa kuwa kyayagala. Oba yagala mpe, oba tayagala kola ki? Bw'aba yagadde mpe, oba tayagala kola ki? Nedda. Kati ekigambo ekyo tekigenda tekiyingizibwa mu kusaba. Era Rasul yatulungamya bulungi nti omuntu yalisaanidde kubeera ng'agamba mu bigambo bye ng'asaba nti Allahumma ghafirli in shi'ita, ayi Allah nsonyiwa bw'oba oyagadde. No. Oba tolaze bwetaavu eri ani? Bw'oba oyagadde nsonyiwa, oba toyagadde gw'omanyi kyekivaamu ekyo. Allahumma ruhamni in shi'ita, ayi Allah nsaasira bw'oba oyagadde. Nedda. Ensaba eyo nki? Kyamu. Tusaba ayi Allah nsaasira, ayi Allah nsonyiwa. Ng'onywezezza okusaba kuno okunyweza obulungi n'okutaddeemu kigambo ekyo kya insha Allah oba shi'ita. Ekyala oteeka okubeera alina okukakasa mu mutima gw'omunda nti osaba ogenda kwanukulwa. Ekyo nno kikulu. Abasinga tulemerwa okusaba. Gwe ne weeraba nti gwe tuli mu bayinza kusaba n'okola ki? Buli wonna lwe weeteekamu endowooza eyo, Allah ky'omulowooza naye kyabeera. Mu hadith al-Qudusi yagamba in ana inda dhanni abdi bi,
nze ndi wamu n'ekyo omuddu ekyandowooleza. Gwe bw'obeera ng'omulowooleza nti tasobola kwanukula era kyenja okubeera obisabeyo era nga nokukola ki kwanukula. Naye bw'obeera ng'olina okukakasa mu mutima gwo nti Allah ajja kunnyanukula era akola ki akwanukula. Kyenkuwa bulamu nti oyinza obutanukula ekyennyini kyokoze eki kyosabye ekitokutukangawo. Yinga namugambe kino nga sikirabyeko na maaso gange. Toweetawanyanga. Bwe saba kati ye yalina okusalawo okulaba kikyenteeka okuwa omuddu wange ono. Bw'anaasalawo ekyennyini alhamdulillah ayinza okusalawo ekirala naye nga asinzidde kukola ki kusaba koze eki kwasabye. Kyova olaba kituyigiriza ekyo okubeera nga tuyitiriza nnyo okukola ki okusaba. Gweoyinza okubeera ng'ensaba zo zonna bagenda ziyisiza mu baana bo b'ozadde oba bw'onoozaala. Guno oba nga wisolo gwe naggamba. Kakati kitwalabye n'ekirala nti bwe tuba tusaba tulina okuba abantu abagonvu era abeetowaza eryani eri Allah era abaagala ennyo okusaasira kwe. Laga obwetaavu bw'okwagala okusaasira kwani kwa Allah ng'osaba. Qaala ud'uu rabbakum, yagamba ud'uu rabbakum, musabe mukama wammwe tadarruan nga muli bagonvu ate wa khufyatan nga musaba mukyama, so si kuleekaanira waggulu. Alhamdulillah rabbil alamin mukama wange ngunya baloko ne baleekaanira. Eyo nkola yaabo. Nina bagambye nti bw'oba okusabanga kwa jamaa kwa wamu nga munnaffe waliwo asaba nga ffe tugaddamu nti amin, asobola okukozesa ku ddoboozi eryaki ery'omwanguka ng'ekigenderwa kye abeere nga atuwuliriza etuddemu nti ki amin. Ekyokusatu al-ilhaahu okupeeka. Bannange mupeeke Allah, lemerako njagala nga bweri ennaku zino. Bw'oba osaba lemerako peeka Allah, bw'oba omukoola mupeeke. Era twalabye nti Rasul salama byabanga akoola Allah yamukoolanga enfunda mmeka? Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Omukulukoowoola ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Owange gwe mugabirizi, owange gwe mugabirizi, owange gwe ngabirira. Ekitibwa okupeeka, era Allah ayagala nnyo abantu abamupeeka mu kukola ki? Okusaba. Bwe twavudde awo ne tulaba nti tuteekwa okuyita mu Allah subhanahu wa ta'ala mu kusaba kwaffe. Tetuyita mu kitonde kyonna mu bitonde bye. Naye tusobola okuyita mu Allah subhanahu wa ta'ala nga tweyambisa mu kumusaba, nga tweyambisa bi asma'ihi al-husna, amannya g'amatukuvu. Allah alina amannya amatukuvu ye kennyini ge yeetuuma. Era agasinga okubeera nga gatunnyonnyola nnyo mangi naye mugatugirwamu nnabbi waffe Muhammad sallama tulaga amannya 9 mu 9. Mu bitabo byonna ebisinga
bagalaga lusi mulimu Qur'ani zaffe ze baatunga enkola enkadde nga bagateeka oba ku ntandikwa oba ku nkomerero simanya ne bagateekawo mu Qur'ani mu ntandikwa yaayo ne bagateekawo ago bw'obeera ng'obadde ogamanyi oyinza okuba nga g'okozesa wallahu arrahman arrahim almaliku alquddus assalam kubanga mu mannya ago mulimu amannya agalega ebikola Allah byakolera ki kati ng'erinnya arrahman omusaasizi nsaasira assalam wange Allah emirembe nti mpa emirembe kubanga era emirembe giva gyani giva gyali gyagigaba wetulina ogisaba Ar-Razzaq omuki omugabi ya Allah ya Razzaq wange gwe omugabi wange gwe omugabi ngabirira wange gwe omutaasa nkola ki ntaasa wange gwe omuyambi nkola ki nyamba n'amannya amalala geeyita amannya gekyenda mu omwenda Rasulullah alasomesa nti omuntu yenna agakwata ku mwoyo dakhala aljanna agenda kuyingira ki aljanna kiri kirungi nnyo oba okyali musajja asobola okukwata ebintu ku mwoyo ng'ebyo amannya ago genda oganoonyi bwe gali gende ng'ogenda okwatako matonotono paka lyonoomala amanya kyenda mu ameka kyenda mu mwenda awe twakomye kati wano tugenda التوسل إلى الله تعالى بصالح الأعمال kuyita mu Allah subhanahu wa ta'ala ng'omusaba بصالح الأعمال ng'osoosa okukola omulimu omuki omulungi mubiri oyambisa omulimu omulungi mubiri wano nno ensonga eyo bagireetako ekyafaayo ndowooza obudde obonera tukutte kituyinza okukomako ku nsonga eyo efa ekyafaayo kino kitunyumizibwa sahaba yitibwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu agamba sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam nawulira omubaka wa Allah sallam yaqulu ng'agamba intalaqa thalathatu nafarin bagenda abantu basatu mimman kana qablahum mwabo ababakulembera kablakum ababakulembera hatta okutuusa mu kugenda kwabwe nga bagenda awahumul mabitu ila gharin okusula nibewogoma mu kusula kwabwe mu mpuku nga banonyewo okusula nebewogoma eri empuku fadakhaluhu nebagikola ki nebagiyingira bano abantu abasatu nabbi batunyumiza sosolo kati bwebamala okuba nga bayingidde empuku eyo fanhadarat sakhratun min aljabal nirituka ejjinja okuva waggulu w'olusozi fasaddat alaihim alghar nirigwa mu mulyango gw'empuku neguliziba amakulu ng'abantu abo tebakyalina bayinza kukola ki bibasobedde ate babeera mu mpuku eyo njekale mu mpuku oveeyo nawe oyina empuku gy'oyinza okubaamu empuku ya bulwadde mungu mwakutadde empuku ya bwavu nga mwakugalidde nga nepulaani ebwitakuza kutokola ki ogirina ng'empuku gy'olimu ya bizibu abikutadde muli mu mpuku yabyo azibye n'omulyango bw'osonga oyinza oga nti kanguyitemu mponde ekizibu kino obitegereka ebigabo byange
kaakati abavubuka babeera mu mpuku omwo, ejjinja limaze okuziba omulyango mwe bali mu mpuku gw'ompuku. Faqaalu, ne bagamba abantu bano abasatu, innahu la yunjiku min hadhihi as-sakhrati, tewaliiwo kijja bawonya mu kyazi kino ekizibya omulyango gwaki gw'empuku, illa an tad'u Allah, okujjako mubeere nga musaba Allah bisalih a'malikum, nga mweyambisa omulimu omulungi gwe mwakulembeza okukola ki? Okukola. Ekyo tukiyigamu ki? Nga tonnaba kubeera ng'ogudde mu buzibu, yolekeranga erinnya Allah mu bulamu bwo, noonyayo omulimu gwonna gwe gw'omanyi guno mu bulamu bwange ntambula nagwo mu bulungi naki? Guno gwo. Kati bateesa bagamba tokuwona mu kizibu kino nti buli mwamu muffe tutunule mu bulimu omulungi bwe twali tukoze mu bulamu bwaffe ku lwani Allah subhanahu wa ta'ala. Omusajja omu kyeyava agamba nga bamaze okuteesa, ye n'ayanjula omulimu gwe n'agamba, ai Allah kana li abawaani, mazima nze nyina bazadde bange bameka? Babiri. Sheikhaani kabiraani, nga bakulu bakadde, nga bakadde ate nga baki? Nga bakulu. Agamba nti nga abazadde abo nali nga butuufu nga abazadde abo nali la aghabuqu qablahuma ahlan wala maala. Aghabuqu kanunkera bidde, gambo kanunkera bidde, la aghabuqu qablahuma ahlan wala maala. Mujja kunsonyiwa kano kabuuke, sijja kukawa amakulu gesitiga, nja kumala kano ganoonya, nja kujja nago inshallah olunaku lw'enkya. Sifunye nnyo, saafunye budde kutunulako mu bigambo bino, mala bitunulamu eyo n'ensonga zijja. Naye agamba omusajja ono nti mu mbeera eyo fahalabtu lahuma ghabuqahuma. Omukwama kiminga kitegeeza amata, kitegeeza amata. Nembakabira amata, amata ago fawajadtuhuma naimain, bwe nagatwala nembasinkana nga beebase dda bali mu tulo twabwe. Fakarihtu an uqidhahuma, nempulira mu mutima gwange nga saali kyagadde ngera kintama okubanga bazuukusa wa an aghaba qablahuma ahlan wala maalan, ng'ate ekyo sikikolangako olubereberye lwabwe mu bantu bange wadda obugagga bwange. Kiki yakola omusajja oyo? Agamba nti nentuula n'ekikopo ky'amata nga kiri mu mukono gwange wabweru, naye nga bazeeyi bakoze ki? Beebase. Nga nninirira okuzuuka kwabwe okutuusa mu mabyo lye yasala, ng'ali wabweru n'ekikopo kyaki? Ky'amata. Tayagala kuzuukusa bazadde be bakola ki? Kubasumbuwa. Nga n'abaana bange be nalina abawere bali awo bambi bakaaba wali ebigere byange. Erina abaana gunekuma wakafaananyi, omuntu yazze ekiro n'abaana be atuula awo n'ekikopo ky'amata. Kati abaana baali balina kuzitoowererwa, oliko okubeera nga bakola ki? Bakaaba. Ekyafaayo kigamba nti baazuukuka abazadde bombiriri, obudde bukoze eki? Bukedde. Omusajja ono
bakadde be n'abawa amata ne bagakola ki ne baganywa. Kati bwamala okunyumiza banne bw'atyo n'agamba ayi Allah bwe mbeera ng'ekino nekikola nga nnoonya kusiima kwo fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra, tuwonye kino kitulimu ekyekyazi kino ekyazibye omulyango gwaki gw'empuku. Fanfajarat shay'an, ekyazi ne kisisituka akatundu katono nnyo la yastati'una al-khuruja minhu, nga tewalimu bonna asobola kuyitawo kola ki kufuluma. Kitegeeza ki ti omulimu gw'omusajja oyo Allah yagukola ki yagukkiriza, kiba n'ejjinja lyaseesetukako. Oyo n'amala okwanjula omulimu gwe. Omulala n'agamba mu bigambo bye nti ayi Allah, nali nnina muwala wa taata wange omuto, nali mwagala nnyo, nga abasajja abe baagala bakyala baabwe, era namwegomba ekiseera kiwanvu. Famtanaat minni, omuwala oyo n'agaana okukola kyenkola ki kyenjagala. Agamba nti hatta alamtu biha sanatun min as-sinin, tuusa mwaka ogw'omu myaka nga giyiseewo, najjirwa mwaka ogw'omu myaka, fajaatni, omuwala oyo muwala wa kitange omuto nanzijira, faataituha nemuwa 20 dinarin, dinaari 12, ala an atakhalla bayni wa bayna nafsiha, ngeri nga neeyawula, nga yeeyawula wakati wange ne wakati w'omwoyo gwange, amakulu bayingireko mu nsonga zaki z'obufumbo. Makulu bakola obuki. Omusajja agamba fama qa'adtu bayna rijlayha, nali situulangako wakati w'amagulu ge. Fama qa'adtu bayna rijlayha, agamba bwe natuula wakati w'amagulu ge, akaseera ke natuula wakati w'amagulu ge nga ngenda kukola ekikolwa ekyo, qalat, omuwala n'amugamba ebigambo bino, subhanallah, n'amugamba ittaqillaha, tyani Allah, wala tafidda al-khatama illa bihaqqihi, tugezaako kusumulula mpeta, ojjako ng'empeta ogisumulula bihaqqihi, ogisumulula ku buvunaanyizibwa bwayo obutuufu. Amakulu omuwala amugaana kola kikola ki kikola ekikyabwenzi. Omusajja agamba nawulira ebigambo by'omuwala oyo, fansaraftu anha, nemuvaako nemba waali, wahiya ahabbu nansi ilayya, ng'ate ali mwagalwa nnyo, nga laavu gye muyinako obubeezi mu bantu bonna. Wataraktu dhahaba alladhi ataituhu, zaabu gwe nali muwadde nemuleka nomuleka, nesimusaba nti mumpe zaabu wange. Allahumma in kuntu fa'altu, ayi Allah embeera nga nakola dhalika ekyo, ibtighaa wajhika, ennyo kusiima kwo, fafrij anna ma nahnu fihi, tuwonye kino kyetukola ki kyetulimu. Fanfajarat as-sakhratu ghayra annahum la yastati'una al-khuruj, egyo niryeseetulako naye nga tebasobola kubeera nga bakola ki bafuluma okuva muki mu mpuku omwo, makulu nga abantu bakyali waki bafunda. Kitegeeza tekikolwa ekyo Allah kisanyukira omusajja oyo kyakola, byerekayo okukola obwenzi yagenda okukola ki okuyingira, kubanga yabuleka kulwani kulwa Allah subhanahu wa ta'ala.
oyina kyewakola ku lwa Allah oyinza okikyanjula mu kusaba kwo. Oyina kyewaleka ng'okireka ku lwa Allah kimutegeeze. Allah naleka kino ekyali kigenda okunyiiza ku lulwo naye nange tunula mu buzibu bwange. Aye Allah nakola omulimu guno nga nkola ku lulwo. Ya Allah tunula mu kizibu kyange. Ya Allah nkoze omulimu guno. Kati emirimu gino emirungi kikulu nnyo mugikulembeza nga tugenda okusaba ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo wakumeka? Wokusatu n'agambye ebigambo bino ti ayi Allah istaajartu ujaraa, nakozesa abapakasi wa ataituhum ajrahum, nembawa omusaala gwabwe ghayra wabula rajulin wahidin, omusajja omu yekka ku bapakasi abo, taraka alladhi lahu wa dhahaba, ereka sente z'abanja n'akola ki? Naaba nga yagenda tanaba mukola ki? Kumusasula. Fathamartu ajruhu, omusala gwo nengukozesa nenguyinjiwazaamu, hatta kathurat minhu al-amwal, mwattu ne guzaalukamu ebyobugagga bingi. Wambuuza nti gwali gwa sente mmeka? Allah yasinga okukola ki? Okumanya. Ngeri gye bayingira mu mpuku, Allah n'abagerera kinye kiwalatuuka okuva waggulu ne kiziba omulyango gwaki? Empuku. Abasajja babiri bamaze okubeera nga banjudde emirimu gyabwe, buli wamu gwe yakola ku lwani. Twesanze ddala mu butuufu emirimu egyo bagikola ku lwani? Nga tukijja ku ki? Ku mbeera eyagenda eseetukako okwesetula kw'ejjinja liri eryali lizibye omulyango, naye banga tasobola kukola ki? Kuyitawo. Kati owokusatu ayanjula ensonga eno, omulimu guno. Agamba ayi Allah nakozesa abakozi nembawa emisaala gyabwe okuggyako omusajja omu yekka eyaleka omusaala gwe naakola ki? Agenda simukoze ki? Simusasudde. Omusaala gwogwo nenguyinjiwazaamu sente nnyingi, muvaamu ebyobugagga biki? Bingi. Naye agamba nti fajaani ba'da hin,